babulo babuwa kati tugenda mu kikino ddala ze Makolo Kavuma. Okay, webali nnyo webaliri ddala Haji Makolo Kavuma. Nze Kayongo Hakim. Madam Teacher ndowooza twanukule ebibuuzo ebyo n'oluvannyuma tusiibule gwa. Nawulidde mwami Muwooza agamba nti adiringa na provocation kyagamba kitumusoomooza tumusosonkereza ffe tukola ebimuleetera okukola byakola. Kakati gavumenti eba y'amaanyi nnyo, si muntu ng'ojja mukubanyiige ojja muvuma asunguwale ojja kukola ki. Gavumenti ekolera ku mateeka. Ky'osobola okukola okuprovokinga gavumenti ng'omenya etteeka ne bagamba oyo yabbye, oyo yakutte omwana, oyo yatemudde omuntu, oba awo nno ososonkereza gavumenti. Era bwe bakukwata nga bagamba ovunaanibwa okumenya etteeka namba gundi, naye omuntu ogamba nti nze bannange nvuganya kujja mu buyinza ng'oyita mu mateeka, ye mwami Muwooza ate n'agamba nti awo omusosonkereza. Kirabika yeerabira n'alowooza nti nno tuli wansi wa Bwakabaka, nti kakati naffe abalala okwogera ku buyinza tuba tumusosonkereza. Mwami Muwooza kyagezaako akweka kye bayita criminality, obumenyi bw'amateeka bwakweka wamabega w'ekigambo ekyo mutugambe ng'omwana bambi ekyamunyizizza bamuprovoke nze. Kubanga tetulina kye tumukozeeko nga muntu, tetulina kye tumukozeeko. Era buli mirundi gye mpulira ayogera, tayogera ku ggwanga lyaffe, omuwulira ayogera ku famire ye. Ffe tetulina buzibu na famire ye. Obuzibu tusobola kuba nabwo na Pulezidenti Museveni, so si taata wa Muwooza. Yes. Tusobola kubeera nabwo na Minisita w'Education, so si na maama wa Muwooza. Tubeera nabwo ne Commander of Defence Forces, so si Muwooza ng'omuntu muzzukulu wa Kaguta. Ebigambo ebyo bye bimulemye okwawula. N'olwekyo abantu basaana bategeere nti oli agezaako okukweka bumenyi bw'amateeka bwe wansi w'ekigambo ekyo, kubanga provocation ekwatagana ab'NUP bwe baba balina etteeka lyonna lye bamenye bavunaanibwe ng'amateeka bwe gayogera nnyombi. Ekiragiro mu kkooti kigamba kyayisibwa mwami Winnie-Dollo, era kati musoomooza mwami Winnie-Dollo nkusoomooza. Wateeka ekiragiro ekigamba nti kkooti zaffe tezijja kuwozesanga muntu yenna oba okumusimba mu kkooti n'avunaanibwa nga baba basoose omutulugunya. Kaakati twagala kubuuza kikyazze kitya ate ye Eddie Mutwe n'asimbibwa mu kkooti n'avunaanibwa n'asindikibwa ne ku rimandi wakati mu kubeera nga ali bubi nnyo, nga bamutulugunyizza ng'ensi yonna eraba nga n'eyamutulugunyizza yamaze kwewaana n'agamba n'okugamba nti yajja kumuta okutuusa ng'amulaaye. Era nze kyendowooza okusinziira ku bye mpulidde looya waffe annyonnyola nti nno kirabika mwami Muwooza yamaze nakulaawa Eddie Mutwe okumuta, kubanga looya alaze nti baamukubye nnyo mu bitundu bye ebyekyama ne babinyolanyola, era awuliramu obulumi bwaki bw'amaanyi. Omulamuzi yabadde mu musango guno tetumanyi mbeera bambi mwe yakoledde, naye okusinziira ku bivaayo kirabika nti naye yakoledde ku bunkenke. Naye kati tugamba nti mukulu Winnie-Dollo tukwagala olise ekiwandiiko ekisumulula Eddie Mutwe n'abalala nabagambye kuliko omwana w'emukono Kunte n'omwana omulala bamuyita Kyagulanyi. Ate era n'abantu abali mu makomera nga kkooti yasazaamu dda kkooti maaso okuli Dr. Kiza Pesi. Ekigambo eky'obutaba na mpisa nze simanyiiyo kikolwa kibi ng'okwata emmundu n'ogenda otta abantu kakadde kalamba nga mwami Museveni eyakola ng'akaayanira obuyinza. Omwana wa NUP ayogeza obukambwe n'obusungu olw'ebigenda mu maaso, tosobola kumwesimbamu nnyo nti yasiwuusa empisa. Bw'oba ng'olwanirira eddembe era tosuubire oli gw'ogambako kukuwaana. N'olwekyo nze nsaba abantu baffe bakole bwe bati. Bw'obanga gwe owulira mu mutima nga oli ku bigambo bya kununula ggwanga lyo, bali bye bajja okwogera tobitwalako nnyo mutima mwami Makolo, kubanga bo balina okutwogerako
munkola eya reverse psychology bwe butaba na mpisa eriyo bantu basinga abantu ba Mwami Museveni obutaba naki na mpisa bannanga abeeralemu bagambye nti balonda naye ntumye abantu bangene mukono beetooloole balaba wali abainaalemu abalonda nga tewali ku byalo byonna at least wane mukono tewabadde kulonda abantu eno mu byalo ekibiina bakitamwadda naye e Kampala byempulidde-wuliddeko kubakuŋŋaanyewo era obirabye nga bibadde byakiyita mu lujja naye bannayuganda basaana bamanye nti ffe mu kiseera kino tuli mu kwekolamu ggaali muzimbe eggaali ng'omukulembeze bwe yatuwa amagezi mu kiseera kino muteekewo abagenda okwesimba ku bukiiko bw'abavubuka obw'abakadde obw'abalema mubateeketeeke ate era mweteeketeeke muwuliziganye okulaba nga tukwatiza wamu nti ssaawa yonna ekintu kino tukiyingiremu nga tumaliridde tebajja tuwa mukisa nze wane mukono nayise lukiiko ebbajjo nga lwasitulite nga batemuddeyo abantu 6 mu nnaku ez'omuddiringanwa naye batuuse ekiseera ne baŋŋamba tojja lutuuza tolina buyinza bukola naye nga nakoze ng'omubaka wa parliament consultative security meeting ne bagigaana so bano betuli nabo batiitiizi bebo bemugenda nti tiimu 2 zakwataganye mu mupiira naye tiimu emu neyingira mu kisaawe nesibira endala ebweru netandika okuteeba mu ggoolo nga bwezibala era neyeewa n'ekikopo neyekubira n'enduulu so fekyo kitugina okwekwatakwata nga bannansi wansi wa article namba 3 eya ssemateeka twetaaseeko ekinene kyawanga naye ekyogamba nti bo bajja tuwa space tebajja gituwa space tulina kulwanire Mwami Nyombi. Okay, tweyanziza nnyo tweyanzeege Madamu Teacher Betty Nambooze bakireke ndowooza tukwatagane sabbiiti ejja inshallah. Era mbadde njagala abo baŋŋambire nti mukama wange okutuusa ate bono ŋŋamba nti nedda nja kubeera ngaawo buli lwakubiri inshallah okutuusa ate lwona ogamba nedda Nambooze lekera okola ki okujja okukosi byonna inshallah Allah nga bw'anaabakkiriza inshallah yesewo labagane ku lwokubiri olujja mwebale nnyo mwebalire ddala omukisa guno omunene gwe mutuwadde. Okay, Madam Teacher tukwagaliza okusuuka obulungi. Neyanzanyo sabo neyanzige mwebale nnyo mwebalire ddala n'abawuliriza n'abakubya amasimu. Okay. Abagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo ekyamazima tetusobola kubanga tugaziwa okusinga kaawo. Nze muzukulu wa Jjajja Buda Kayongo Hakim. Leero tubadde ne Madam Teacher Betty Nambooze bakireke muna NUP. Nabadde nsuubira okuba ne RCC wa Kampala Central omukulu Nsubuga Nsubuga ani ddala Nsubuga Shafik nadde musuubira okuba ntubugenda kuba naye talabiseeko. Mbasuubiza nti sabbiiti ejja nja kuddamu banoonye ziina okwabika emipiira. Nze muzukulu wa Jjajja Buda Kayongo Hakim. Kankwanjulire Kawampologoma. Kawampologoma obwakabaka akolebwa okuva mu nteekateeka y'emmwanyi terimba akawoowo eddekende. Ono Kawa yennyini ali mu mpimo bya grams 2, 5, 10, 25, 5 ne kilo emu ate ng'ali ku bbeeyi. RS Recruitment Services abasangibwa ku Plot 38 Lumumba Avenue e Nakasero beetaaga abakozi okukolera mu mawanga aga UAE, Dubai, Qatar, Kuwait ne Europe. Emirimu egiriwo mulimu egy'aba cleaners, warehouse workers, airport loaders, security guards ne badriver n'emirala mingi nnyo. RS Recruitment Services bakkirizibwa Ministry ya Gender, Labour ne Social Development era nga bw'ogenda otandikirawo okukola ate ng'emisala mirungi. Ezzimu eri 0708 793 631 oba 0775